Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna tubebaza era buli omutulaba mu studio eno ne Sheikh waffe Sheikh Logolobi manya tuli mu byafaayo naye nga Sheikh abantu basiimu nnyo kubeera owulira abasajja nga gamba byafaayo programu yo nga njagala nyedda muddi mbeera wuddi abantu bafunamu ebyokuyiga bingi tasaba Sheikh inshallah mulundi ogwayita mutuufu twali Qabil ne Kulaima nga aliwo ebibaddewo era nga ekintu kye bayita ekitonde kufa kyalabika mu episode eyo gye twasembayo era we twakoma era twakoma otugambye nti no Qabil ne Kulaima Qabil ye kyakola akubira yanoonya Kulaima najja n'afuna ne Laiwa mukyala we Laiwa n'amufuna ne bagenda ne badduka budde alhamdulillah tuksa Sheikh watandikira inshallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man kana lil alamin bashiran wa nadhira Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza enteekateeka nga bwe tubugamba yagikola mbeera nga mutulabe eyo naye ffe tubasaba kimu ekikulu kubeera nti balemerako omanyi kati obusiraamu Allah yabusitulamuko binalevo kwe butuuse omuntu asomera n'ewaka bikula simu ye laptop ye computer ye ngaasoma alhamdulillah naye kati ebyo byonna Allah yabyogerera mu aya emubweti Allah subhanahu wa ta'ala yasamu nabbi aya eri mu sura kasitagwawa naye Allah yagamba wa idha nufusu zuwijat wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin naye eyo wa idha nufusu zuwijat baliba bali awo ng'esingifudde global village era essaawa zino y'engombo gye tugamba the world is no global ate ebintu ebiteesawo bino okuteeka amanyi mu social media the world becoming global is becoming a problem to their society. People they are spreading as in false information bantu bali okwo baspreading ebintu ebitalina makulu Katonda yayogerera ulina agamba natubulawunna awo wali problem ya rabbi mungu atusase mujjagezesebwa aleete ekintu nga gwe mukiraba kirungi tulaba wali bwagamba nti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lah naye kati wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun. Naye Sheikh olaba nabadde n'omusiraamu omu yakatakharaja mukwano gwange musajja wange tubadde tubeera naye Madiina nga tugezaako okugamba nti no social media has it done more harm than good or it has done more good than harm. Ti social media eno nga giraba platform kuba twavudde ku nsonga nnyingi nnyo nga aŋŋamba nti no abashekha abedda yabadde and as examples abashekha ne mugamba nno ezo social media okuva bbiri nga 11 n'okudda wansi tewalingawo masimu ga smartphone mu university y'e Madiina kati nga abantu bano abanoonya irimu agitambulira n'asoma ku kitabu n'asoma ku Asha naye kati social media wejja ate abamu ne babeera reluctant n'agamba njagala kusoma ku Shekhani Ruhaili ngenda musomera nze wano ku ssimu ate oluusi n'akola ki n'anafuwa oluusi n'amusomera kati social kati bino byonna technology yenafuya muntu technology bwejja nga omuntu anafuwa kati Allah kyagenderera akugezesa alabe onoonafuwa oba onooyongeramu maanyi nze nkutegedde bulungi kyentegedde mutulina tuteeka mu maanyi abatulaba bannaye musigaleko mubeereko tuteekemu amaanyi Allah tumulage nti
ife inshallah social media tugenda mukozesa bulungi kusomerako kulyo wa myoyo gyaffe otujja kuba tuwangudde tuyambe nnyo abo baagala okukolerako ebikyamu bafune engeri gy'abazibikira bali mu buyingiro amiina buli kimu akisobola kakati tubadde tutunuulira Qabil naye bw'ogenda mu suratul Mulk neewunya setting ya wagenda naga huwa alladhi khalaqa al-maut wal-hayata kakati bulijjo bwe ntunulira ayo nengamba khalaqa al-maut wal-hayata kufa ndowezera twasooka kuba bafu tasooka kuba bafu tasooka kuba tetuliiwo kubanga era bw'otunuulira mu ndaajana oba mpanjaga omuntu zaaliwanjaga nga Allah abatadde mu muliro omuntu agenda agamba nti rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil ngolaba alaga nti amattana thnatayn yafe emirundi ebiri Allah amugjawo emirundi ebiri yetaaga kuginoonya so sheikh omuntu wafa guno omulundi si bwe guba gusooka ate era bw'otunula anti ogusooka bwakugamba nti wali ttondo ekyo kiba kifuule already tewaliiwo ndowooza ate ne hadith ene Nabi Muhammad sallama gye bagamba nti buli azukkanga ekiro era kyetukubiriza abantu ngagamba alhamdulillahi alladhi ahyana badama amatana wa ilaihi nushur kituufu jaya amakulu kakati Qabil ne mukyala we Laywaadha bo Qabil amaze okumattiza omukyala Laywaadha naye amugamba teyamugulira nti atemudde Habil wabula yagamba nti itani mwennyinaze oyo tugende kuba ye Qabil azaalibwa naki nakulayima kati ono Laywaadha ono ye mwennyina waani wa Habil naye teyamugulira kati yangwako tugende wano tuveewo naffe twetandikirewo embeera eyaffe akati nga ne Kulayima ajja kubanga awulidde brother twin brother amuyise nga alina kukkiriza n'oli mukyala we kati n'agenda na babiri ne bagenda ne beekwekweowala ajabu Rahman Allah n'asirika n'atabulirirawo Adamu alayhi salaam okiraba nti kyalimu hikima kuba Adamu aba okutegeera ate mumya ezandibaddeawo kituufu naye kati nze gwe nninza ategeere kuba ebiseera ebisinga maama lavu ya maama yanjawulo nnyo ku mwana kale akati Qabil Kulayima ne Laywaadha bagenzi bwe bagenda bano babanoonya tebabalaba okumala ebbanga Allah n'asirika Sheikh ojjukira incident eyaliwo ey'okutemerera Aisha Allah yatwala omwezi mulamba nga ne nabbi yennyini tamubuulidde kituufu nabbi naye n'atuuka okulowooza nti oba Aisha yakikoze oba kyali kituufu kuba yatuuka nobwati n'atuula naye n'amuga nti ya Aisha nti inna al-abda idha atarafa bidhanbihi fataba ila Allah taba Allahu alayhi Aisha n'akaaba amaziga amangi n'agaba naye ka incidence eko sheikh nze wasinga okundaga era nkubiriza abantu buli omu kaabe gwe wandibadde nga mukwano gwo wenkomeredde Allah kuba nabbi we yaddayo ewaka okugamba nti Aisha munaye Allah akwejjeeredde Aisha yali proud nnyo n'agamba anze Allah yannejjeeredde gwe wabadde onvuddemu naye Allah min fawq waggulu w'eggulu omusanvu yanneeyimiridde nga mwina bonna Bakari taata we wallahi tuddayo bannaye tubeere ne Allah waffe kubanga Allah bw'amala okwejjereza Aisha agondi Abubakari maama wa Aisha Umurumani agamba Aisha kumi ilayhi olwo nabbi azze kumi ilayhi Aisha n'atunuulira maama n'agamba la aqumu ilayhi sijja wala ahmadu ahadun illa Allah nigamba bannange
omwezi mulamba ng'ali ku kikaliriro nebba naye alowooza yayenze naye alhamdulillah kati bino byonna tugendayo just kyokulaga nti Allah ne Adamu bwe yamukola n'amala ebbanga nga tamanyi Adamu ne Hawa tebamanyi abaana balagawa tebamanyi kati bo baali bamanyi ne gundi akyaliwo otyo Habil kati ate ne gundi bwe yabula gundi Kulayima bwabula kati endowooza neerowooleza ddala nti oba ne Habiru yakutte Kulayima nebeyongerayo kituufu naye kakati Kabiru gye yalaga ne Laywadha ne Kulayima abo batandika okuzaala Kulayima Laywadha ne Kabiru ne bazaala abaana baabwe kati ate laba shaitaani bwereetera Kabiru ate okukola Abaganda bagayita mawano mu Luzungu bakiyita incest n'akuba okufaananyi n'aboolezaawo n'ava ku mukyala we ate laba bwalumbagana mwannyina gwe yagaana Habiru kakati shaitaani bwe yamulinnya n'akola ebyaddiikuula n'akuba mu ngalo ne mwannyina nebamuvaamu abaana nemuvaamu abaana abalala pe endala erabiseewo kati abaana bazze naye ng'eyo yo yabwenzi yakumenya yabumenyi bw'amateeka kakati bwe balabika sheekha awo wennyini awo wewavubya ajuuju ne mabajuuju nabbi yali akwogerako n'agamba nti kulluhum ba'athu nnaari bonna bwamuliro ne bamubuuza lwaki n'agamba nti teri kikolobero kye butakola laba omwana ekintu kye yakola bino byonna biraba ebiri eno gasiya yenna avaawo gasiya yenna okuwolaba baana bawala abali ku makubo bakola ki byonna layini ebiyeeyo gwe mugaso gw'ebyafaayo lwaki tudde emabega kuba ebiseera ebisinga omuntu incident zitukola n'atamanya gye zaava ayinza n'okulowooza bino bipya ebya incest bipya ayinza okulowooza si bipya ate buli kintu kiinako ensibuko yakyo gw'okikola ng'asale tolaba ne mu famire omuntu ayinza okukola ekintu ekiranda ne bakisanga ku muzzukulu nakana naga nti mujjukira ati ojjukira omwana we kyakoze gundi teyakikola kuwona abantu nebajjukira nga kirondodde nabbikwe kutugamba twetegereze nnyo nasabu webale nnyo ate n'okufuna naga takhayaru linotfiku fa inna al-irqa dassas kati awo wonna kwetegereza Allahu akbar kakati omwana n'aleeta problemu eyo kakati abo tubaleke obasazeewo okukola ebyo tunuulira nga Kulayima nga Laywadha talina mutawaana ali mu bufumbo Laywadha ye talina buzibu n'ate Kulayima ye alina obuzibu naye ate oba bwandibo naye weebuli nikuba ali tamanyi nti oli yafa n'ate kino baakibagaana naye ate ne bakikola tuyinza okugamba nti Kulayima yabuzibwa ono oba omuntu okumuyita ne bagenda bonna era kirabika ono yakozesaamu ku force alabika ye Kulayima yali akitegeera naye force neebaawo akati amu abashariya mwe mutubuulira singa ono akozesa force masala malala kati tolaba mu kisiiba emisana abafumbo tebateekwa kugenda mu byalo naye omu asobola okufoosinga munne bwamufoosinga onaakuba enduulu masala malala nga olaba ebyahijja era nemuyijja abamuyinza okubeeramu abafumbo nedda oli yanfoosire kati nakuba nduulu ng'ate bakyali muki nga masala tujja gatuukako tebirabikira seeka tewali kitalina ansa tewali mukimu mukola kiyasi nga kiwedde kakati bali tubalese kati Adamu Allah amutegeeza luvannyuma
why Adam omwana yatemula munne yamuziika ne mu kifo bwekiti Adamu n'agenda n'asanga omwana yali naye ng'akyalabikako omwana yagenda ali eyakola gasiya we akati ono n'azuula nti omwana yakola ki kati nga Adamu alina kusigala ng'abuulirira bano abalala n'omwana aluma olaba ye Adamu yalina abaana bibiri mwana n'oyo omuwaati gwe baatemula yamuluma bw'atyo kakati ate bagenda okunoonya kuba bo baali tebamanyi oba ne kulayima agenze naani ne bali endowooza yaabwe yonna yali ku Kabiru kati yalina kulayima naye ate Allah bw'agamba Adamu nti Habiru yatemulwa kakati ate ogenda okukakkana nakati ate omuyiggo gwakutegeera kulayima ali luddawa era Allah n'amutegeeza nti oyo Kabiru yagenda nabo ne kulayima ne layiwa kati n'akolera eyo n'amawano kati Adamu alayhi salaamu bulamu bwe emboozi gye yali anyumiza abaana yali yamujjana Adamu ne Hawa era banyumizanga abaana baabwe ababazaamu emboozi gye balina yamujjana twalisalisa kukyalinga bwe buti ne tukola tuti kwegamba nga bakubire naye nga abaana be babuulira bwe kiri tebakirimu naye nga bano emboozi ebayinza okunyumya kuba nabo mu nsi bajja buzzi basinga kumanya byeri kati emboozi eyaliwo kati Adamu alayhi salaamu ne tubeera nga katuggusa wagamba nti nabbi wa Allah asooka kasa tutandise okubeera nti abikkulirwa Allah n'amuwa amawulire n'okumubikkulira nga muga nti abaana bakole bwe bati kakati ye n'abeeranga nkitegeeza afuuse nabbi kubanga afuna amawulire okuva eri Allah nga gayita mu Jibril najja n'agabulira abantu balinako obuki obuyinza ku nsi kati ye Adamu obwannabbi bwe bwonna yabukolera mu baana ne bazzukulu era yagenda okufa yalekawo abaana n'abazzukulu emitwalo 7 ati nabo bazaala kati gundi yonna Adamu yagenda okufa alekawo abaana n'abazzukulu emitwalo 7 manyi tubeerawo mu bagundi tubeerawo mu bantu n'agamba nze kika kyammwe ngenda kivaamu ngole ekyange nzaale n'abaana bagenda zaala nakyusa n'ebijja nakyusa n'ebintu bingi so talowooza nti nakola kipya wallahi ebyafaayo sheekh mu butuufu kakati Adamu alayhi salaamu nga bwe twatunuulira wano nti yali asingawo emyaka 40 tugamba period eyayitawo Allah atonze Adamu tokuddamu okutonda Hawa yali emyaka 40 era kyetwagamba wano nti abasajja abakyala muve ku basajja okunoonya okubamanya kuba omusajja yatondebwa temuliwo abakazi tebaaliwo 40 years so nedda wakitweka sayidi bbiri nti omukyala naye alekerawo okwagala okumanya omusajja n'omusajja alekerawo okwagala okumanya ki omukyala kubanga n'omukazi bamutonda ffe twebase omukazi bamutonda yeebase then omusajja ate atondebwa n'omukazi tannalowooleza kola ki kubeerawo kakati ne bw'onoonoonya otya oyo gwola baguli naye tosobola abakazi banoonyereza naye tebasobola kamu ku kamu simu ku kiro saa 9 nagijja naye Allah yayogera ayembwe tinaga nti balil insan ala nafsihi basira wallahi fenna tusabe busabe Mungu kuba mutuufu omuntu akola ekintu n'ogamba naye ono gwempangadde n'emyaka 10 kakati Sheikh Hamza kakuye ekyokulabirako oyinza okuba nga naawe ekajja ekiri newange gyekiri osobola okutuula mu ntebe ng'oli ku ssimu yo n'omukyala n'atuula wano anaye ali kuyiye kimbuuza aba ayogera naawe oba Yes, anti kati ngambye the social media, the smartphones have done more harm than good. Really that thing wasn't happening. Ngomuntu abeera nakasimu n'owulira nti nayogera nono
naye kati WhatsApp egenda mu maaso sajja basigala mu mmotoka bw'oli wano mu ntebe naye singa obadde tuga nti bw'osindikira mukyala mama naye bwakudda naye ate si kyekiba naye ate n'abasajja tubakubirize sheikh nti you have to be lovely to our wives even if you're at home you text her hi baby, hi my love, how are you, you are so pretty today, how was work. Ni kati abakazi bo bamanyi nti omusajja olutuuka kuyomba omukazi naye lwaki okubiriza abasajja bo gwe wakiŋŋambye ojjukira kye waŋŋambye nti omusajja era tukijja mu byafaayo nti omusajja okutegeerako omusajja kungi okusinga okwaki okw'omukazi so mu mbeera yonna omukazi asaakirwa okusinga omusajja so kati wano kakati Adamu ekiseera kituuka tugenda okuleeta aya tuddaini oba mudayana kati Adamu abeera mu nsi kuba okuzaala tukulabire tuyinza kunyumya kino kati ekiseera kituuka Adamu omanye emyaka gye yali agibala mubazi engeri gye bagimubuulira nti 10 kakati wabala n'abala agenda okuwulira nga atuuse mu 960 Allahu akbar wenda mu nkaaga nga lwonna lubadde wano eryomujjana tisiimigatteko 960 kuba eri tebabalira myaka naye nga sheekhe wallahi kweyo ensonga abatulaba bandibadde bakimanya era adduniya mata kuba Adamu mu butuufu y'emyaka gy'olire gwe kikubemu ekifaananyi nga Allah akwadde emyaka 10 naye n'otuuka mu 9 naye ng'owulira ng'eyakabeerawo ndowooza bwe kyali ndowooza era yasaba n'agamba tebanyongerayo Allah n'atuma malayika malakul maut najja n'amugamba tiyanukula omulanga gwa Allah manyi Allah bwe yalinga ategeeza bannabbi kino ekyokutwala emyoyo gyabwe yabagamba tiyanukula omulanga gwange that is kati ekiseera kyakiweddeko akati bwe yamugamba Adamu n'agamba tekisoboka emyaka gyange nzize njibala kati ndi mu 96 nti Allah agambye yanukula omulanga nga yeerabidde kyeyayogera mu ssanyu kati kyava agamba nze bwe mbalamu mbuzanga anaate yali mutuufu bamugamba 10 naye yagabira mu ssanyu akati batugamba bw'okyemuka you have to control yourself oyinza n'okugaba ekintu ne wejjusa oluvannyuma era bw'olabanga batugamba nti essanyu eringi don't react n'ennaku ennyingi to react kubanga wonna obeera ng'akoze eki nga atali mu sensezizo omuntu asobola okugaba ekintu mu ssanyu eringi ate omuntu asobola okukola ekintu ekimu n'abasajja be basinga okugaba ebintu mu ssanyu ati omusajja era kutunulira abasajja n'abakazi abantu abagabi basajja kituufu abakyala ebyokugaba tebabiri baweebwa buweebwa ye buli kiseera abeera ku receiving end buli kiseera ne bw'aba ayina era ayagala abeere ku agala aweebwe kyokolaba ne bw'omuwa akatono ennyo bwe kati kasobola okukyusa embeera ebaddewo era tukubiriza abantu nti oyinza okuba ng'oddayo eka ennaku zino balina akuba abakyala beekanasa oyinza okumutwalira ffene nga bamusokodde n'ate nakulabishinga naye kati ffe bw'obulaba bufene obwo bwebasokoola ne babusokoola n'okukwata n'obussa mu kantu n'obusibira mu kabokisi bwoti n'oleeta nga otaddeko tumayi honey that's my lovely wife akati abaana bakanda kujjako bintu bakunywa kati this one is not yours omanye abana ennaku nno baluzungu akati ng'okakwata oliye bwajja ng'oganja bano omusajja atulaba Sheikh kyaliko yefoyi nti tukyuseemu muki manyi Sheikh ndi musajja mufumbo so kati nange ngamba bannange abafumbo tukyuseemu sinti nze mbikola nange ngenda biiga nange ngenda kukola ki tubyejjukanya afdal dinar ad-dinar yunfiqu ala iyali so akasente kosinga okuba nti kamugaso kowadde abantu so
itako ice cream okagule. N'abasajja obasanga omusajja asigala ku javaazi n'alya n'emikwano gye ssaawa 5 naddeyo waka ngalonza talina kyayina ate n'abuggola emmere yange eriwa muliwa n'asemba nfunza kajavaazi akooli akimanyi ne mukyala we akeetaaga katayirwa omukyala alhamdulillah. Kakati Adamu agamba nti nkyabuzaayo 40 kakati ono n'amujjukiza yeerabidde nti agabirako Daawuda alayhi salaamu atulaba agoberera abadde agwa ebisozi okuva ku ntandikwa otegeera emyaka 4 gye byakola ki gye gyalaga. Kakati amugamba nti nkyabuzaayo aloli n'amugamba emyaka ejaana nga wagiwa mutabani wa Daawuda. Adamu n'agamba sikikolanga akati okujjukira kwabula naye bakitwalira mu kwegaana. Omuntu eyeegaana abatajjukira oba abajjukira naye kino kyabayagala abaagala emyaka gyeyongera kuba atunulira abaana atunulira abantu katumutunuulira ng'emyaka 40 alaba ayagala agimaleyo wadde yagigaba. Kati Allah yeekyeyakola ng'agamba nti kale muleke naana akakoleki agafune tegeeza bagamulekera kati bwe bamulekeraana ye n'awangaala 10. Ate ne Dawuda tebamukendeezaako Allah yamwongera anaage n'afuna 10. Allah wakisa wallahi arrahmanu rahim. Dawuda 10 ono 10 naye ono abantu abanamuvaamu gwonna abattattanyi bonna bajja kuba beegaanyi. Seega bw'ojja otule mu muzikiti mulamba obuuze ekibuuzo nti ani wanaateegaanangako teri ayinza kuwanika mukono. Tuwakana ne mu Qur'an Allah agamba akthar shay'in jadalan wanadaawu omuntu yasinga mpaka kwerabira era mbu al-insan sumiyat al-insan bikathrati nisyani. Allah atuma abantu kati Adamu yakola ki yeerabira oba yeegaana. Era Allah ina watukolera nagati ya ayyuha nnasu abange mwabeerabizi insan oyo mwerabize naye abeerabize naasu. Akati ono ye agwa mu kategori ya kwerabira oba kwegaana. Sekanze ndaba wonna asobola ogwawo kuba nagambye era bwadda weninze ndabe we yareactinga kuba obulamu bwagalibwa n'essaawa zino ze nemba essaawa zino atulaba ku Labbaika Media oyinza okuba nga naawe situation ya Adamu ng'akutuuseeko w'otunulira abaana w'otunulira by'otannakola osaba Allah nkola ki. Era seeka ky'oba olaba Allah ye yasalawo atutwale baktata singa kwali kuteesa enteeseganya tezandiwedde ku muntu engeri gyayagalamu obulamu tezandiwedde kituufu engeri gyayagalamu obulamu engeri gye twagalamu obulamu enteeseganya tezandiwedde kuba oyinza omugamba nti abaana bange bamala okudda bali bweru ne bakomawo n'oba nti mukyala wange waliwo gye yalaze amala okudda ng'oyagala buli muntu amala okukulaba olaba omuntu aba mufu n'agamba abalindeko bali ne wiiki ngakyali ku nsi wallahi n'akulamba wano bwe gatyo kakati Adamu amala okwegaana ky'oba olaba Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yanyumya ekyafaayo kya Adamu Allah bwe yamussaako ayeeyo ey'ebbanja nabbi n'anyumya nti ekyo Allah ekyaviirako okugamba nti abange mu abakkiriza idha tadayantum bidayini naye yateekako ila ajalin musamma n'atekirekaawo nobanga muwolangana ebbanja eririko ebbanga eggere n'oyatula n'ogaa nti nga 16 faktubu lwaki oyo gwowola mwerabize sole mwegaanyi asobola okwerabira. Tubakubiriza mwenna banne omanyi Sheikh ebyafaayo bireeta ebintu bingi so olabye nti Adamu alayhi salaamu nabbi wa Allah gwe kennyini oba oyingira agreement n'omuntu muwandiike sere bisinga bye bizibu bye tulina mu society abantu tebawandiika beesigaŋŋana
ogenda okulaba ebyapa babikyusiza, ogenda okulaba oli afudde ekiramu ekyo kikoze eki kikyusa oli kyagamba oli otyo. Kakati Allah ye kyeyakola n'atulaga engeri gye tukolamu ekiwandiiko ekyo. Allah atulaga nti ye yatuyigiriza okuwandiika naye agambira adili akozesa n'obwenkanya nagati wala ya aba katibun an yaktuba n'agamba nti kama allamahu llah n'olwekyo fali yaktuba. Allah awandiike. Allah yakola ki? Yamuyigiriza. Bamutenda nti gundi yasinga okuwandiika, Allah yamuyigiriza. N'olwekyo fali yaktuba, kati awo n'amulagira fali yaktuba awandiike. Naye yagamba waliyumlili alladhi alayhi lhaq, abavaamu ebigambo ebigenda okuteekebwa ku lupapula byono bwe bawola so saawa bwe bawola. Yes. Abavaamu ebigambo ebigamba nti nze ngenda kukola ki, jakumaliriza ebbanga bwe liti, jakusasula bwe nti mu mbeera bwe. Sheikh nsaba osamarayizinge olw'obudde. Kati tugenda kukomaawo nga kitulaga nti olw'obwerabize bwaffe amanyi olw'okwegaana Allah yatuuka n'okutuwa engeri gye tuteekwa okukola ki, okwewolamu. Era awo tujja okutandikira ku mulundi oguddako. Inshallah. Naye akagambo kennyina kali kamu kokka. Abangereza bagamba nti lazy people begin to be busy towards the evening. Gwogenda olokkawo kuwonola. Kati abavubuka njagala abavubuka bategeere point. Lazy people begin to be busy towards the evening. Naye bakategeera tukalekere. Bakategeerera ennaku ino, the world is global as you say it. Enzikati eri very global. Everyone is on. Fenna abo tuli kati ba .com. Akati akabavubuka mukagenderere. Lazy people begin to be busy towards the evening. Inshallah awe tujja otandikira. Sheikh toyanziza nnyo, saba Allah ow'ekitiibwa akutukuumire ak'obulamu obulungi. N'abatula munna tubeebaza banne muberengako ku byafaayo kuba mulaba mulimu ebyokuyiga bingi nnyo era ebyafaayo ebyokumanya bya nkizo nnyo. Kyova olaba nga ye Allah yennyini mu Qur'ani mu kalaamu mu bigambo bye yajja nga atunyumiza ebyafaayo by'abannabbi bonna inshallah nga tugenda kubeera nga tuyitamu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.